we bali kwekuuma ng'onyirira. We like the style. Thank you. Kati eno style gy'oyambadde gye bayita batya mu fashion? Sooka otunnyonnyole. I don't know. I have no idea, but I'm putting on casual smile. Abantu bagamba nti ng'omu ku bayimbi abasinga okwambala mu ngeri ekyankalanya empale z'abasajja. Okyogerako ki? But I try to be smart. I try to get out and represent my brand well. Yes, that's what I try to do. Okay, pia mukolo ki guno gweweetiddwako era how much bakusasudde wano? Sijja kwogera ze bampadde bale. Nenga this is Minama, it's a skin line. Skin line eno eyamba kumushabala okubeera bulungi, swimming, kusibanya biki, skin. Ng'omu ku bakyala abayimbi abatono abakyekuumidde ku mutindo yadde covid waali ebintu si bya bbeeyi bye mukozesa ebizigo byammwe. Tugezaako okwasaganya okitegere olina because business n'omuntu alina business nga restaurant nayagadde etewo naye agezezaako okikwasaganya nga weyabadda. So everybody is trying to work hard brand eneme kufa because of COVID. Kati ebizigo mukola mutya kuba temuyimba? Nesiga kamina makambe kukutana ekiro ne kumakya ekiro kitambulirawo. Kale bana bagamba nti weeyerusa ku social media abaana babyo abakyala abeeyerusa ow'amagezi. Waliwo ekintu ekirala kye beewuunya abavubuka n'abantu mu ggwanga nti egw'omu ku bayimbi abatono abeekuumye nga munyirira nga mukola vidiyo za bbeeyi ng'ate ne covid tabakutteeko kale yadde abaddewo tabakutteeko nnyo ng'ate n'emirimu egy'enjawulo gye mukola tetugimanyi abantu batandika okwogera ebintu ebitakwatagana ku muntu. Okyogerako ki? Banange covid natukutteko nanga mukutteko there is a time when yakula basiriwo okitegeka naye buli omu amanyigiriza mu ngeri I don't work, I don't have students kwayimirizibwa music on the so kyenkozeko wembanga ngezezaako kikola kyabantu ne batandika abawala nga ggwe abalungi baboogerako ebintu nti abo abawala bejjamu ssente. Okiwulira eyo? naye omanyi ekintu kiri nti you don't have to pay attention to what people say because tebasobola kulekeraawo kuwulira. Ekirala osigala oli kumulamu ayogera maaso kati nakola tutya batyogerako kati bantu balege ku bintu byokola ebirala balekeraawo okwogerako nti wejjamu ssente. naye abatwala bange mukazi eyimbya balaba fundo zinzira ku Instagram yange kwezi I don't know what to say but siri kwegana tisikala naye ate sikola nga bantu balowooza kola just because balaba vidiyo enungi yafunire bagamba oyo omwana munabulina sente kuki it's okay I'm rich that's it naye nga struggle fena tulimwemu so lagamba nti nembayigize yange nembatotolera ebizibu because tewujana bitegere ebizibu bibya makeup wakyozaze olowooza it's okay ati abantu bwe I work balowooza so hard to be bilicho I work so hard to be bilicho naye oba olowooza tebakulabika bulungi kyokka enama ekuwadde kwa brand ambassador oba muli munteseganya era nzuno nze kukola bampeka ambassador ship okitegeere bakyambanyiza okubamba omukwano n'abaminama wakufuna otya sooka otubuulire badde nsobola gino emirimu gya management okujja ne banegotiate kati nze nzona kugamba nti sina management but I'm under them but byebyo kati wano for example gampize begere invite the ndi mukukola aboogera ebitakwatagana on my behalf so aboogera bitakwatagana ku pia muwulidde ayimba I